Love story ya Sister Sarah ekitundu ekyasoose wetwakomye ng'oluvannyuma lw'okustrugglinga mu bufumbo ebbanga ggwanvu nga talina mwana, mujja waafunye olubuto, kakati bamugoba mu nnyumba, oli tasobola kubeera eri, nga ggwe oli eno tozaala, oli ali lubuto, omwana gy'amukulize mu nnyumba, munnange n'ebiringa ebyo, finally sister ng'afuna olubuto. Nga n'okuzaala azaala ate ng'azaala omwana wa bulenzi. Mujja we yamuyingirira mu ddya nga yazaala muwala. Awo nsaba onnegattireko nga ntwala mu love story n'ekitundu ekyokubiri era nga kyekisembayo. Thank you so much for being part of this family. Zibeera love stories. Don't die with your story. Nali mukazi mutetenkanya kuva kufuna lubuto. Ng'omusajja tantwalako mutwaliro nti oba kunywa ddagala, nti oba ng'ambe nti oba buno bugoye bw'omwana already yazaala omwana gwe yali yeetaaga yafuna. Nze owange olubuto lwajja luvannyuma nga talwetegekedde. Naye nze nali mukazi mutetenkanya nga njozaayozaawo ku bugoye ku kyalo nga ntereka nga neetwala ne mu ddwaliro okunywa ebyo ddagala. Kati nze nagenda okutuuka okuzaala ng'omwana nga alina engoye keesi ejjudde kuba nali nkoze mu pulanningidde nga nzaala omwana ali mulenzi. Ng'omwana afaanana kitaawe ate oli omujja wange yazaala omwana muwala nga yafaanana maama we. Mr. Sozi omusajja olwalaba nti omwana amufaanana, omusajja yayagala omwana wange. Yagala nnyo omwana wange nnyo obwagazi bwe yali alina ate kuwuli. Ezo nno red flags n'abuggyako kwoli n'abuteeka ku nze ku wange. Munnange abantu tekyabasanyusa ne bagamba nti nze yakola eddagala. Nze nyazaalange teyanjagalangako. Munnange nyazaale ng'agamba oyo mulogo oyo nga yali ayagala omwana wange nga yali ayagala omwana we, naye ndaba kati takyafaayo mulogo. Munnange mudyange yabigambanga ani? Nyazaala we byonna bye baali omusajja bye yali akyuse. Okitegeera Mr. Sozi? Kumbe munnaye Katonda asasula. Omukazi kye yanjakaliza ate tadda ku ye kuba omukazi yayogeranga nnyo. Walemera mu maka gange naye ne buli lwajja ojja kavaamu awaka wamuluma kuba ye yali ayagala nnyo. Nze nneme kufuna lubuto yaabe abeerawo akamaka kabeerimu. Omunnaye Katonda ngamba omwana wange omulenzi nga mbeerawo. Munnaye mukubeerawo Mr. Sozi nga tutandika nno bufumbo kubonaabona supa. Omusajja atuuka ekiseera eyali adde waka obudde nga bukyali nga takyakomerawo ddala anti abeera wa mujja wange nga takyakomerawo ddala. Nze nga sibiriiko kuba nze natuuka ekiseera nga sikyalina bbuba, ndi mukyala musirise. Nze nagamba mu mutima kasita kye nasaba Katonda yakimpa. Omwana wange waali mulamu nga ntandika kwera na mwana wange. Omwana wange yali mulungi nnyo ng'akula sipiidi ate ng'alabika bulungi ng'abantu bamwagala. Banze nayozangawo engoye ku kyalo okufuna ekyokulya ng'abantu be bamunsitulirako. Munnange ekiseera kyatuuka omusajja n'agamba naye lwaki onswazanga n'ogenda ng'okwoza engoye ku kyalo, lwaki onswaza? Ne mugamba katuyagala nkole ki? Tondabire. Nangamba genda ewammwe omwana wange muleke genda ewammwe. Ne mugamba nze nno mwana wange lwoya lwa mu nnyindo wabeera wembeera. Neŋŋuma munnaye Mr. Sozi. Kati akageri ke nalwawo okufuna olubuto nalowooza nti Mukama nzijukidde ampaddeyo ejjirimu sadda ku famire. Munnaye Mr. Sozi mbeerawo. Munnaye ekiseera nekituuka mujja wange n'alemererwa n'agenda mu kyali wa maama we. Embeera z'omusajja zaali zikyuse nga atandise okukwanayo omukazi omulala owookusatu.
Mujange n'agamba ebyo ye tasobola bigumiikiriza kaagende. Munne ng'agenda atandika kubeera wa maama we, nze nga nsigalawo omusajja nga natandika mutunuulira butunuulizi akole buli kimu ky'ayagala. Munnaye nga tubeerawo awo akola byakoze, naye nga nze mbeerawo mu kazigo kange n'omwana kasita yali akasasula yadde ng'ekyokulya yali takakimpa. Munnaye ekiseera kyatuuka mujange n'ajjiza omwana we yali alwadde ekizimba ku lubuto, n'abeera ng'akubira taata w'omwana we nga tamuwa buyambi, kwe kujja ewa nnyazaala wange ng'atandika okubeera ng'obuyambi abumuwera wa nnyazaala wange ne bamujjanjaba ekizimba. Naye ng'abeerawo n'ekiseera nga kituuka ng'omusajja akolaki, atandika kuzimba emmanju wa nnyazaala, azimbawoko rooms zaali 2. Nze kyessaamanya nti baali bakolaki, baali bazimba, ssente zaali zaabwe babiri n'oyo mujja wange namba 2, ng'era nze ennyumba si byendiko. Kati ng'abantu bagamba bbaawo naali kuzimba, naye ye ennyumba yaani yo oba yooli ali ewa nnyazaala ye, ko nze simanyi, kyonna Katonda ky'anaasalawo, nze sirina buzibu kasita bansasulirawo ensula. Naye nga bazimba kwa mujange alinawo omulimu gwakola, nga buli wiiki bamuwa $1,000. Kati ng'ezo ssente aziwa musajja ng'abongereza ku nnyumba. Munnaye nga bazimba ennyumba ng'eggwa, ennyumba mukuggwa, ennyumba yali ya rooms 2 nga n'ekiigo munda. Ennyumba mukuggwa nga bba wange akubira Sezaala ng'amugamba, taata badde nzimba ennyumba ne mukyala wange ono namba 2, maama w'omwana wange omuwala, ng'era nnyambako okwo ku bintu ebimu mu kuzimba ennyumba eyo. Kaakati taata nina ne mukyala wange namba 1 alina omwana mulenzi ali mu musiko, ono namba 2 abadde abeera wano wa maama, ng'agamba taata ennyumba eno njiwaani kuba nze binnimye osalawo, gwaba asalawo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro, nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamu 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda, abeesubwa mu nsika ya furniture. Kaakati taata nina ne mukyala wange namba 1 alina omwana mulenzi ali mu musiko, ono namba 2 abadde abeera wano wa maama, ng'agamba taata ennyumba eno njiwaani kuba nze binnimye osalawo, gwaba asalawo. Nze ndi muzigo gwange already, omusajja yali yakola kino, ebintu byonna yabitwala nga yabipangisizaamu omuwala omulala namba 3, naye nze nga naguma neŋŋamba kambeerewo mu buli kimu kyonna. Bingi nnyo byembuuse Mr. Suzi, nabonaabona neŋŋamba kaŋŋume omukazi bw'atyo bw'abeera, saagala kudda ku luggya lwa maama wange. Munnange nga taata agamba ennyumba giwe mukyala we omukulu eyakuzaalira omwana omulenzi. Nga nnyazaala wange akwata ejjambiya, mujange ng'akwata amayinja, nga bagenda ku nnyumba batemaatema endabirwamu. Saagala kulabako kawala kasaala nga kayingidde wano, era we kajja ngenda kukatemaatema, tajja jjingira, ono yagiyingira. Munne nze mba ntudde awo omwami nga gyali ng'amba nno tegeka ebintu, tugenda, taata asazeewo ggwe. Ng'amba ennyumba mubadde muzimba 2 n'oli maama Shanta, ate nze mukazi wattu nga saagala ntalo. Ng'amba munnaye taata yasazeewo, nze era nkola taata wange kyakola ki, kyasazeewo
eryo ettaka kwe baazimba lyali mu mannya ga bba wange mbuta sezaala wange yaligula ng'oyo bba wange akyali muto era endagaano n'agiteeka mwoyo kitegeera ffe kati ne tuzimba ekyemmanga nyeza wange ng'ali ngulu munnaye nga tutandika basomba ebintu ku booda nze nno nga ntya n'okutya olutalo olwabaddewo endabirwamu zonna bazaasizayasiza era munnaye tuba twakayingira n'enjoola endabirwamu ne bateekamu endala nga tuli kabwanango ne mujja wange oyo naani ne nnyazaala wange nga tebanjagalirako ddala olwo omwana wange ng'atandise n'okutambula naye ng'omwana wange oluba okugenda eyo bati nga bamukuba genda eritwala eri obulogo bwa nnyoko nenze nga nabimanyiira nze nali mukazi musirise siyomba ntunula nze ekintu kiyiddeko munnange Mr. Sosi nga tubeerawo omwami ebintu bye yali yatwala ng'abitaddemu namba 3 oba bakola batya nga baawukana ng'ebintu abiteekamu ennyumba gye bazimbye nga tubeerawo mpola munnange n'afuna olutaawo olwokubiri nga nsirika mbeerawo nnyazaala wange etanjagala oba okyaziza abantu ng'akuba kateni oba olinako wolaze nti ogenze mu malogo kwegamba omukazi yanjijja naye nze nali najja kufumba nga nasayininga nze Mr. Sozi nali saagala byakukola ki byakufumbirwa ono n'oli namba Katonda kangume mu buli kimu kyonna naye nja kuwangula kasita siina ki maka ga muntu ge nayingirira nga mbeerawo mu mbeeraawo embi nga mbeerawo munnaise nga kituuka nga ndaba batandika okupepeya ne mujja wange bapepeya ng'omusajja agamba nti wali eri kuba ekibanja kyali kinene ng'agamba agenda salirako akapoloti azimbirewo mujja wange ennyumba ko nze siina muzimbire nga batandika bayiwa matiriyo ku sayidi emu ne bba wange agamba ku nnyumba kuno njagala nnyongerezeeko lumuzinga 3 matiriyo akola wali ng'akola ne wano naawo nzimbewoko ku buyumba w'abapangisa tonze munenze kyonna ky'oba osalawo munnaye Mr. Sosi nga keera ku makya nga ngamba somba amazzi ogenda nga somba pipa 2 z'amazzi ga kuzimba nnyumba ezo ez'abapangisa nangamba ndaba ennyumba zigenda bba ziyamba nze na mwana wange kansomba amazzi nga nkola nsomba amazzi nga bazimba ennyumba kuba basooka zimba ezo rooms 3 nga tebannaba kuzimbira mujja wange oba poloti baakomagiwo mu matiriyo nga nnyazaala wange ayomba ngamba ono omuwala muloko nze buli lunaku mpulira emmindi ewunya afuuwa emmindi nenga nnyazaala wange akwata ekkubo agenda ku musawo atwala ekifaananyi kyange n'ekya mutabani we agamba wa musawo yagenda wa musumba kuba yali mukazi mulokole agamba pasita mbadde nsaba osabira ono omuwala ono mutabani wange baawukane n'omuwala ono yaloga mutabani wange okumwagala mutabani wange yalina kwagala ono omukazi naye olw'okuba nti ono mulogo ne baagalamu ye ng'atajja abigamba mutabani we ng'abiŋŋamba ngamba naye maama wamukola ki nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuziina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu
eri ne ku WhatsApp eri 07072199. Ng'atajja abigamba mutabani we ng'abiŋŋamba ngamba naye maama wamukola ki? Yagenze ewa pasita n'amugamba kino na kino. Namugamba munnaye tosobola kwagala buli omu, tosobola kwagalwa buli omu. Yamanyi. Katusabe essaala yeeyitemu. Naye nga tubeerawo ng'ennyumba bazizimbiza abapangisa. Ng'akubeerako abapangisa babiri bayingira nga wasigalawo olw'omulimu. Maama mujange ng'akomba kwerima ng'agamba wano sivaawo ng'ateekamu omwana we ng'ateekamu ne kaleesu ng'agamba sivaawo. Wansuubiza okunzimbira tewanzimbira. Ozimbye ennyumba zonna zino zikomeredde. Nze tonzimbira wano sivaawo. Nga nsirika ng'omusajja ngamba ebigenda mu maaso obiraba nga mugamba mbiraba naye tewali buzibu muweeko lumu. Muleke abeerewo okitegeera. Jjukira naye ayina ki omwana. Oyo omwana aba mwana wa muganda baaluganda n'ono owange. Ng'abeerawo omukazi n'ekyo kyamusanyusa nnyo kye nakola. Kuba natuuka ekiseera ne ndaba ng'omuwala asula kaleesu ate ayina omwana. Jjukira omwana baali kyenkana mu sayizi emu n'eya mutabani wange. Kuba omwana mwamujja wange asingako owange emyezi 4. Ku kisenge nalinamu emifaliso 2 nga ntoolako omufaliso gumu nga mugamba maama gundi omufaliso guno ng'omuwala asanyuka nnyo nga wabeerawo n'amasuka ge mwana ebulangiti nga mugamba omwana wono omusoza ku seminti okwo ajja kulwala musule okwo. Maama omuwala n'asanyuka nnyo n'agamba weebale nnyo maama gundi kyokoze mbadde sikisuubira naye weebale. Namugamba nze sikulinaako obuzibu olwedda ono bbaawo ate abaana baba baaluganda. Ekyo kyo tubeerewo nga tukimanyi. Munnaye nga tutandika kubeerawo awo ng'omusajja agaba biyungu. Mr. Sozi ali obaddeko awo mutudde ne baganda bo mu nnyumba. Omusajja n'akuyita. Saala ndeetera empale yange bweti ne bweti. Baganda buli omu n'atunuulirako munne n'agamba ate bbaawo asula mu bapangisa. Awo nno n'otandika olubaviira ku ntono. Bannaye nalaba ennaku netandika okubeera nga nkokka ng'emirembe gimpeddeko. Omusajja ng'agera kulaba nawa abagenyi ng'akola emisa egyo. Oba okyalina omugenyi womuli mu kunyumya omukazi ng'ajja. Taata gundi abadde agambye muwe ku mpale ye webati n'engatto bwesiti. Empulira nga bintamye. Baganda be ne baŋŋamba naye gwe ebyo biki bye mukola. Okubeera ku mizigo gye gimu ne muggyawo. Komanyi nti bajja kukola ekintu. Mwana gwe Mr. Sozi ebiseera awo nga nzadde n'omwana wange awo owookubiri omulenzi. Ngamba ate naakola sisaagala kukola kikubeera naani kubeera ku luggi ewa maama kaŋŋume. Embeerawo mu mbeera eyo embi nno kuba mujange yatuuka ne beegatanyisa nyazaala wange ne bankunjira ng'ebigambo. Nze Mr. Sozi nga sitambula. Oluba otambulako nanti oba ogenze mu basajja ng'omusajja kuba omusajja n'akulangira. Munnaye Mr. Sozi natuuka ekiseera nga mpulira nkooye naye nga saagala kukola ki kudda mu maka wa maama wange. Ne ŋŋamba kaŋŋume mbeere ne pulaani B naye nga ŋŋuma. Kati nalina ekiteeso nalina pulaani ey'okujja okukola nga ŋŋamba omwana wange ono owookubiri kasita akula n'atandika okubeera ng'atambula ng'oli kimanyi n'oli omukulu ajja bba akuze ng'asobola onnaaza mutoowe. Nja kukwata abaana bano mbalekewo tambule ngende nga ye pulaani yange. N'ensirika ne bankola byonna nga nsirise Mr. Sozi nze nabonaabona ekiseera nekituuka nga mujange yafumba emmere najja n'agikusindikira we bati ng'embwa. Katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup.
ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelio Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelio Airport Pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'eby'abaana oba ekimu nekiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri 2 ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu. Tubuuza video y'ebujuuko mulowooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Mr. Susan nze nabonaabona isa nkituuka nga mujange yafumba emmere najja n'agikusindikirawo bati ng'embwa n'oguma n'olya emmere n'osirika neza nekituuka mba ndi awo nga wajja abantu bagamba batwala abaana bweru kasita obeera n'endagamuntu bakolerako buli kimu kyabwereere nensanyuka nyonyonyonyo nengamba Katonda ozzeemu okusaba kwange kati ngenda okufuna endagamuntu yange ng'akafaananyi kaasirinda kyasi neekola kineefa nembagamba siina ndagamuntu ng'ate okukola ki ebyendagamuntu byali process mpanvu ate eno yali ddiiru era mikwano gyange 2 negigenda nengoma nenga Mukama gwangu aleeseeyo chance ojja leeta endala nensirika. Mr. Suzy omusajja bantulugunya nnyo ddala ng'esaala kituuka omuzigo ogwawe ne baguvaamu ne bajja mu nnyumba mwe nali mbeera n'abaana bange nga bagamba gwe fuluma ebweru wano tewaayina kuba wuwo waayina kubeera wooti n'otula kabalaza ne badda mu nnyumba ne balaba TV we banywa caayi kati mutabani wange ng'agamba dadi mami wange ali bweru lwaki ali bweru ate muno mulimu anti omwana n'atandika okukaaba omwana n'akaaba nze njagala kugenda wa mami wange njagala kutuula bweru ne mami wange omusajja n'awulira ensonyi n'akwata ekkubo ne mukasi we ne bagenda n'ensirika naye Mr. Sose nga ngoba ku ndagamuntu yange nga njifuna nafuna ndagamuntu nengamba Mukama weebale kenfunye endagamuntu ne passport nja kifuna munaye maafuna ndagamuntu nga ntandika okukola ki okugoba ku by'okukola ki ku by'okugenda ebweru naye ngenda okukola first medical nga ndi lubuto Anestani alina ettima ani lubuto olwokusatu olw'omwana wange owookusatu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo.
Okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Muneema afuna ndagamuntu nga ntandika okukola ki okugoba ku by'okukola ki ku by'okugenda ebweru naye ngenda okukola medical first medical nga ndi lubuto anayisitaani alina ettima nga ndi lubuto olwokusatu olw'omwana wange ow'okusatu nga ngoma nga ngamba Mukama nakusaba abaana sijja kujja mu lubuto ono omwana wange akyali muto naye sijja kulugjamu nakusaba abaana obampadde kuba nze Mr. Sozi namalako emyaka 2 maka g'oyo omwami nga nvumibwa nkaaba kiro na misana nga sizaala we nafuna olubuto nga Mukama onzijukidde sijja lugjamu maama omusajja olwategeera nti ndi lubuto nangamba naye kiki ekikuzaazanga embisi munno olaba azaala nga ggwe munno wuyo alina kaana kamu g'oli bwana bubuno bubiri wuyo ozaala kakusatu lwaki ozaalazaala nga embisi naye ne batandika okunvumanga ne bagamba kolooza okuzaala wenja okwagala wenna wako gw'olinga muguwa nzija n'okulaga mu bantu nti oli mukazi wange nga ngoma mba ngenda okuzaala nga nkuza olubuto lwange olwo olusembayo nga ngamba abasawo munteeke mu famire nga nva mu ddwaliro okuzaala omwana wange oyo ow'okusatu era yali mulenzi nga tudda waka mujja wange nno ye yamperekera ne mu ddwaliro kuba olubuto lwannuma nga baffe taliiwo ng'alina ew'omukazi kyaki gye yasuze oyo omukazi ow'okusatu olubuto nga lunnuma tukuba essimu ze teziriiko ne ngenda ne mujja wange nga tuba tuli mu ddwaliro mujja wange n'agezaako ku ssimu neeyitamu ne tumunyonnyola tuli mu ddwaliro we bati n'amulagirira eddwaliro etwalemu n'ajja munnange mu kujja ekirungi eddwaliro eryo lyali lya gavumenti n'ekyenyama nti nze nali nkola ki nali nagulaguladde ebintu byange ebyo nga mother kit n'ebintu by'omwana wange oli ow'okubiri byali bikyali biramu bye nakozesa kati we yajja nga wayawo obusente bwali butono nga tukola kitudde ewaka mu kudda ewaka omwana nga baweza wiiki munemba ndi mu kiyigo naaba omwana nga akaaba nnyo kuba enkuba yali etonnya n'otonnya nga siwulira muntu ampita bweru kumbe mujja wange ali bweru ayita nti bamutumye jaketi omwami amutuma jaketi ayagala jaketi agenda akole yali muvuzi wa booda ebiseera ebyo munnaye Mr. Sozi nze nga siwulira ngenda okumaliriza okunaaba mpa omwana ebbeere nga neesibye nno n'ettawulo mpa omwana ebbeere weebati ng'omusajja kyeyava n'obusungu nankuba empi nkugamba nti okuwa maama gundi jaketi ogaana otya munnakuyita atya n'otayitaba nga wano abadde akubeereddewo bulungi nnyo mukulwa kuzaala lwaki olina empisa embi lwaki weeyisa bubi ku munno omusajja yankuba Mr. Sozi jjukira ndi nakawole wa wiiki emu munnyonnyola tawulira nkuba kubisirika musajja yankuba nansamba ndi bwereere n'akutama wansi mu kitanda waliwo payipo zino ze bakozesa zino ze bakozesa engogo eziyiwa amazzi waliwo payipo ebiseera ebyo payipo baali baziteeka mu kituli ky'omukiiko ezo ezifulumya amazzi munne naakutama wansi mu kitanda kati nze mukutama mu kitanda kwe kujjayawo ekigoye nga nkyekubako nga mba nfuluma we bati ng'oluggi yaluggadde nga mbaka nga nkuba nga naategatinga feesi eno okiwulira omusajja nga nkuba
baneiba kwekuba ne bagamba banne tokuba mukazi mujange yagenda n'ayita abantu tokuba mukazi ogenda kutta omukazi nakawere ng'omusajja tawulira. Mr. Sozi omusajja yankuba ng'ayagala kunkuba maaso gano anteekeko obuvunyu ku maaso kati nze nga wempanika emikono nkwata mu maaso kati mu butanwa ankuba payipu ekwata olugalo olusajja era nina neekundi ne maaka oba kale nga nteekako obulema obw'obukulu. Engalo eno ensyala sajja yagikuba ekkumba ne liwaaba ne lidda eno mu maaso mu kibatu. Munnaye Mr. Sozi ngenda nagikusindikira olabe ekifaananyi engalo eyo bwefaanana. Omusajja nga nkuba kati kwe kukola ki kwe kukwata ekinyolo n'enkisika n'enziruka nga mpulira okuli mu nzita waliwo nayipoomu we nadduka nga nkaaba nzenna nga nzimbye njiika musaayi. Omukazi naŋŋamba kiki gwe nakawere gwe bakubye nga netandika okukolola ebyovu. Manyi Mr. Sozi okuva era ng'okolola byovu nenkolola ebyovu nomala nenkolola ebyovu nga bya green. Omukazi kwe kufunaawo amazzi agabuguma nampa nenywa naŋŋamba sooka weebakemu. Neneebakamu awo agenda okuntunuulira omukono ng'omukono guzimbye bwe kuti naŋŋamba bannaaye omusajja ng'akukubye kiki kino laba n'engalo yeneekoze ekyemenyese. Omukazi kwe kwata okugisika ne mugamba ndeka nfa obulumi naŋŋamba leka nkusike engalo eno oleme kulemala. Ne mugamba madaamu omukono kunzitandika naŋŋamba nanti we tutaakusike gujja kukola ki gujja kumenyeka. Ne mugamba ndeka nfa obulumi kati kwekundika neneebaka n'ayita omusajja namugamba naye laba kyokoze omwana wa munno. Nagamba okimanyi kinoono mwana muto omwana azigumidde buli mbeera yonna ffe bingi omuwala oyo byakumidde byetusobola kkuma naye kino ekirabo ky'omusasuddemu muteekako bulemu. Okimanyi singa bazadde be bamulabako essaawa eno bagenda kukusiba. Ekisooka omwana wamuwasa okyali muto maama we akyalina obusungu. Ekyokubiri wuuno omukubye yenna azimbye nga tuzirika munnaye ng'omusajja nga yeetonda mu kwetonda ng'omukazi aŋŋamba omanyi munnaye dda ewaka. Namugamba njagala kgenda wa maama wange. Namugamba ewa maama wo ogenda kgenda otya n'abo abaana 3 bato tolina mulimu tokola tokaluubiriza maama wo guma osooka oggyemu abaana waguma okuva edda. Munnaye Mr. Sozi nga nguma nga mbeerawo awo nga wabeerawo omusajja ku kyalo batulagirira nti ayunga. Munnaye nga ŋŋendangawo buli ku makya n'ekawungeezi nga bannyunga. Omusajja oli alabika ebyokuyunga yali tabimanyi bulungi oba engeri gye yali omutamiivu. Ekkumba yaliyunga alizza we litalina kutta bwe batyo omukono gwange ne gulimalira ddala. Awo neeyo process nga mujange yayoza engoye z'oyo bibi wange yayoza n'engoye zaffe ffenna. Kitegeera nti nze nga sikyasobola mulimu nagumu nga munnange envuuse mulema olema obw'obukulu butuli mu bufumbo tukuza abaana. Munnaye Mr. Sozi siikuliisa eyo nga mbeerawo awo nga nina pulaani yange ey'okukola ki ey'okujja ku kyeyo. Mbeerawo awo nkuza omwana wange mwana wange mu bukubi kuba omusajja yatuuka n'ekiseera naffe bennyini n'atuvaako nga takyadda waka yafuna omukazi omulala. Kati mujange munnange yalaba awulira akooye ye n'agamba nze ŋŋenze waffe. Munnange oyo agenda ewaabwe omusajja yawulira nti nno omukazi agenze n'amugamba ki ekikutudde. N'amugamba nze nkooye okubeera okumpi ne mujja wange oba owulira nti onjagala nfunire ewange naye sidda waani wasaala. Munnange omusajja ng'akola ki
ng'anoonya ennyumba ng'afunira omukazi oyo aw'okubeera ng'omukazi adda mu muzigo ogwo nga batandika babeeranga eyo nga neebaza Katonda nga ngamba ono kaagenze ngenda afuna ku mubiri. Munnaye Mr. Sozi mba ndi awo wayitawo emyezi gyali 2. Mr. Sozi omanyi okubeera ng'otudde oli awo oli kulaba n'abaana bo TV emitwe emikulu ne gijja ng'omwami w'omumaka ye mutwe omukulu nti bakaayanira omwana n'omwami omu era omwana yavuddeyo nga wa mwami w'omumaka gawaka. Munnaye Mr. Sozi mba nkyali ku mitwe emikulu nkyusa mangu nzira ku TV endala. Okukyusa TV endala NTV nga ngamba ndabika ndabibinga kyekimu. Bandi awo ng'omupangisa nkunkuna angamba bane maama kundi taata kundi tumulabye ku mitwe emikulu nga bakaayanira omwana bwera endaga butonde zivuddeyo ng'omwana wuwe ebannangu omusajja oyo nga tulinda agataliiko nfuufu nga ye nnyini yasooka nga bw'afaanana bwe baali bakaayanira omwana n'omusajja ono omwami w'omumaka. Nga maama wange ankubira essimu ngamba mwana wange oli bulungi? Ndi bulungi, nina byendaba ku TV bituufu nga mugamba maama nga w'obiraba nange wembiraba. Ngamba mwana wange oba osooka ogyeko ewaka owummulemu. Kati nga ntya okugenda ewaka nga ndiko obulemu kuba olweddi ebiseera waliwo muganda wange yajja okundabako n'andaba omukono. Mujja wange yennyini ye yamugamba ekyaliwo. Kati muganda wange n'agamba maama wange ne yeesitula ne kojja wange ne bajja okukwata omusajja oyo nga bakambwe bazibu nnyo nga baagala musiba. Kati munnange muganda wange olwaba omunyumiza bazadde bange olwajja ewaka nga bakambwe nnyo omusajja oyo nga baagala mukwata musiba tebamusangawo. Abangamba naye Saala oyinza otya okuyitamu eyo embeera yonna n'osirika n'osirika mwana wange nze waka sikugobangako kiki ennyonnyo mwana wange. Nangamba kaakati ono omusajja ke kaseera amanye nti ente weefa weemanyaani nnyiniyo. Byonna mbadde mbiwulira nga nsirise. Nze Mr. Sozi nali musirise. Kati maama nga ngamba nno tugenda ku poliisi tukole ripooti tufune reference ekwata bbaawo. Nga mujja wange agamba nze mujulizi nnambemu oyo omusajja akoze eki asusiza otukuba atukuba yali atukuba ng'atukuba. Mujja wange n'agamba ke kaseera bamukole eki njagala nnyo bamusibe akole eki amanyi nti omukazi takubibwa. N'agamba era nze nja kubeerawo nga mpa obujulizi. Munnaye Mr. Sozi ekyobusiru kye nakola natunuulira obwana bwange nga bukyali buto ne ngamba famire y'omusajja enendaba etya abaana bange nga taata waabwe bamusibye ye abaana bange banaakula batya nga babagamba nti maama wammwe yasibisa taata wammwe. Namutima ngamba olwedde kyazze kankole ekyo kankite. Kati nno nga ngamba maama ekyamazima maama kimugenda okukola sikiwagira musonyiwe. Nga maama agamba nedda nga bampita maama bagenda ku poliisi bafuna reference bampita okulaba nti oba bituufu ebyo bye babagambye. nga ngaana ogenda ku poliisi jjukira basisita bange bonna bagenzeeyo okugulawo omusango. Mujja wange agenze nabo nziŋŋaanye nafuna we nneekweka olw'okuta okuswala mu famire ya taata w'abaana. Naye nga maama wange bakomawo nga banyiivu ne baŋŋamba mwana wange
ng'oyonoonye ebiseera byange byonna onswasa tankuleke ng'okole buli kimu ky'oyagala. Munnaye maama wange ngadde ewuwe ngadda mu maka ge. Ebiseera ebyo maama wange ne ku kyalo yali asingukako nga yaddawa? Yadda mu kitundu ekirala nga wala nnyo sayidi zeeyo Masaka. Munnaye Mr. Suzy nga mbeerawo mu bufumbo mwe embeera nga mujja wange ayoza buli kimu nga buli kimu akikola. Munnaye ekiseera kyatuuka ng'omukono gutandika okukola ki? Okweyunga gwokka nga sikyawulira bukumi. Nga ntandika mpola nange okukola emirimu mpola. Kati nga waliwo omukwano gwange andagirira. Aŋŋamba waliwo dokita akola eyo mulago mu by'amagumba. Tugende alabe omukono ogwo. Naye nga tugenda ew'omwami oyo yanaabeera okwo ku kyalo. Baali bamuyita Dokita Mutebi. Ng'alaba eggumba ng'ambuuza limaze ebbanga ki? Ng'amba kitutte kati mwezi gumu. Ng'amba katusabe Katonda ekifaananyi kya sikaani kigenda ovaayo nga tokoze eki? Eggumba teryegatta ku linnya waalyo, awo tujja sobola okuddamu okumenya obuto. Omukono eggumba lidde mu pozisiyoni yaalyo. Nga nzira mbigambamu omwami ng'aki akubira dokita essimu ng'amugamba kinaatwala ssente mmeka? Ng'amugamba mujja kunfunirayo $50,000 byonna awamu. Naye nga tujja kuddamu tumumenye buto, tumuteekeko ka seminti ajja ttereera. Munnange nga nsanyuka. Ng'omwami agamba omuzigo ogumu gugwo abapangisa buli mwezi babeere nga bakuwa ssente, ng'okuŋŋaanya ssente ezo paka zinaawera okutwale bakuyunga omukono ogwo. Naye Mr. Suzy nga nkola ki? Nga neeyanza. Mr. Suzy nkulayiridde omwezi gwatuuka ng'okuggwaako ng'omwami akuba essimu agamba ezo ssente temuziwaani, omukyalo oyo muzintere ku ssimu. Mr. Suzy ng'amaanyi ganzivaamu nga nsirika. Amayinza nali siyomba ekipitiriddeko nga nsirika. Ng'agamba bwe gutyo bwe guli nga nsirika. Omusajja oyo saamuwuuna nga nsirika. Omwezi guggwaako nga nsirika, tayogera ku bya mukono nga nsirika. Mr. Suzy nga ntuuka ekiseera nkola ki? Ekiseera kituuka we twali tubeera ng'atundawo ng'agulirako omujja wange oyo namba 2 nga nange angulirako mu kitundu ekimu awo ku kyalo nga tuvaako. Nange bwe twavaako nga tudda ku kitundu ekimu nga ngamba nno kati ke kaseera ntandika okukola ebinnyumira, ntandika okukola ebinsanyusa, nve ku musajja. Ne nsangula omusajja mu bwongo ne mpulira nga yankeeta. Mr. Suzy nga nziramu ebyokuba ku bya paasipooti. Nafuna paasipooti yange olwagifuna nga mbeera nayo. Mu kubeera nayo nga mbeerawo awo nkola. Kuba we natuuka ku ekyo ekyalo waliwo omukyala eyampa omulimu gwali gwa ddala lya mukwano gwange. Namunyumirizaamu embeera gye mpitamu okuva bwe nafumbirwa. Nagamba naye omusajja oyo. Kyokka omusajja w'omulaba ng'avuga amamotoka, avuga kanamba, abeera simaati, mu bantu alaga kirala. Naye nga bwe tudda mu nju toyoya munsemberera. Munnaye Mr. Suzy ambeerawo nga nkola nga ntandika okulabika obulungi, natandika okunyirira. Abasajja nga batandise awo n'okukola ki? Okunkwana. Naye mba ndi awo omusajja ng'akola ki? Bamugamba ebigambo, mukazi wo ng'alabika bulungi, mukazi wo gundi amukwana. Omusajja ajja ngamba nno saagala kuddamu kulaba ng'ova waka nti ogenda kukola. Nga nsirika saamunyiga. Ng'agenda ew'omukyala eyampa omulimu gwa ddala nga mugamba funa omukozi omulala, mukazi wange sikyagala kuddamu mulaba ng'akola. Nga nze n'omukazi tusirika. Jjukira omukazi yali amanyi buli kimu kyonna ekinkwatako ng'omukazi asirika.
nga ŋŋamba gwama sigala ku mulimu kola. Munnaye nga ntuuka ekiseera omusajja nga nsanga ku mulimu ng'ayagala okukola olutalo nga ŋŋamba ku mulimu n'amaka londako nga mugamba nja kuddamu mbadde nsaba ompemu olunaku lumu neerowooze nga nsirika ng'agenda. Munnaaye Mr. Sozi natuula awo ojjukira abaana bange nze yali abaliisa, nze yali abalabirira kwambala buli kimu, amazinnyalaze nze agasasula ne ŋŋamba naye nfaaki ng'abaana nabatwala ku ssomero ne mpayo ennamba ya kitaabwe mbagamba mukubire oyo omusajja mba mulina kye mwetaaga ku baana abaana temubagoba mukubire taata waabwe, era nga bwe bamukubira ssente azibasindikira buli kimu ng'akisasindika. Kati nga nafuna n'eddwaliro ng'abaana bwe balwala ŋŋamba dokita mukubire taata wammwe omugamba omwana ali wano mulwadde era omujjanjabidde ssente bwe ziti. Ng'omuntu abalala bonna bonna abawuliriza nayinza omukubira essimu nti omwana mulwadde nga tafaayo. Ne ŋŋamba ekirungi abaana abajjanjaba abaweerera nfaaki nga nkwata ki nga ŋŋamba mukwano gwange oyo olinayoko ku muntu alinayoko ku nnyumba ez'okupangiza nga mukwano gwange mwennyini aŋŋamba ebba wange alina ennyumba ate taziseera. Nayinamu akasente kange awo mu bubiina nga nsonda akasente kange mpola mu bibiina nga ngenda mu kibiina nzijayoko ssente nga nsasula nnyumba myezi emeka 2 3 nga nkwata ne paasipooti yange nga ngitwala ku kampuni. Omusajja ngadda nsanga ku mulimu nga ŋŋamba wasazeewo ki nga mugamba mukama wange nkwebaza byonna byonna byompiseemu, nkwebaza mu buli kimu kyonna kyonna, weebale buli kimu kyonkoze, naye ke kaseera nga mukwasa ndagaano ze nga muwa endagaano z'amapoloti ge n'endagaano z'amamotoka ge nga mugamba n'ebisumuzo biibyo nonzeewo okukola nga mugamba n'abaana baabano nga ŋŋamba naye ggwe kyosazeewo okimanyi bulungi tewejjuse nga mugamba nedda sijja kwejjusa nga ŋŋamba nno tontambala sikutambala tukole endagaano nga mugamba sikyalina budde bwonze nasazeewo ng'agende wa mukwano gwange awo ku dduuka ng'amubuulira nga mugamba Zaala agambye kino na kino bwekiti ne bwekiti era ebisumuzo by'ennyumba abimpadde n'ebisumuluzo n'ebintu n'ebiwandiiko byonna naye abalaka kiki ekimusigudde nga mukwano gwange jjukira byonna yali abimanyi ng'agamba munnange Saala yambuuliddemu n'agamba nti akooye ayinza okufiira mu maka go kuba omuyisa bubi nnyo asazeewo atambuze obulamu bwe. Ng'omusajja agamba tekisoboka omukazi oyo ng'agumye bingi nnyo bye muyisizaamu naye kweno ensonga entonotono Mr. Sozi nga nsirika kuba ebyo ebiseera omusajja yakola effujjo nga lingi nnyo akusanga otudde muli mu kulaba ttivi ng'akugamba mpa emmere gy'ataaguze n'asanga ng'oba mutudde muli mu kulya n'alaba nga ye temumuwadde n'akwata emmere gye mulya n'agiyiwa n'asimbula emmotoka n'agenda. Waliwo ekiseera nali nfumbye obuberenge n'obuugi nga ntudde mpa n'abaana bange. Munnaye omusajja gye yajjira ng'apaakinga ng'atugamba mumpe ku buugi. Namugamba nno obuugi tewali, nfumbyewo obutono bw'abaana. Ngamba nga lwaki otegeka otya ekyokula n'otagekeekera mwami wo? N'akola olutalo. N'akwatwa n'ayingira mu nju obuugi obwali mu fulasika. N'abukwata n'abuyuwa. N'akwata ebintu byonna mu nnyumba ebyali mu kabada n'abyasaayasa. N'akwata obuugi abaana bwe baali banya bonna n'abuyuwa n'emberenge zonna n'azirinnyalinnya n'atambula n'agenda. Yali musajja wa buvuyo ng'abaana balaba nga n'abapangisa balaba. Kwegamba Mr. Sozi nga byonna nabikuumira ku mutima. Ekiseera we kyatuuka ne ŋŋamba kati nno ke kaseera ntandika obulamu bwange. Mr. Sozi nga nkola ki? Omusajja omuwa ebintu byebyo byonna nga nze naggyeemu omufaliso gumu n'engoye zange nga nabitadde mu muzigo. Ne nsaba Katonda ne mugamba Mukama nnyamba
neme kudda mabega. Mpulira ng'omwami ono mutamiddwa. Saagala kudda mu mikono gye. Mukama ankulembera mu buli wamu. Wentuuka y'essaala gye nasaba nga nfuluma amaka g'omwami oyo. Munnaye Mr. Sosi, omusajja we namukwasa ebintu bye adde waka amanye ebintu byange bikyaliyo, aŋŋamba tugende waka oggyemu ebintu byo. Nga mugamba nzeewo sirina kye njagazaayo, wegenda. Naŋŋamba onneerabidde, nze olutuuka waka buli kimu kye ngenda okukola okimanyi. Kuba yali ansaliddeko ku ngoye zange buli kimu. Ye muntu eyali yakolanga effujjo n'akwata engoye zo zonna n'azisalaasala buli kimu ekiki ekirungi n'akyonoona. Nsonga lwaki nayanguwa nnyo okukola ki? Okuggyamu ebintu byange. Agenda okukkirira ewaka. Okukkirira ewaka nga buli kimu ekyange tekirimu, nga mulimu ki? Bintu bya mu nju nga omanyi sideboard, TV, bitanda. Kuba nze natwala mufaliso gwokka gumu gwe naasulako. Mpozi na bulangiti. Munnaye nkuzaako emabega mu kusomba ebintu. Nalina ekyana kyange ekyo ekito ekisembayo kati bano abakulu nga mbalesaawo ku ddaala nabagamba mubeere awo nabaleka balya. Nengenda ne kino ekito nali nkitiisa okukola ki? Okugenda mu kkubo kuba kyali kitambula naye nga kimagufu. Kati ekyana ne kimbuza maama tusenguka. Ne mugamba nedda eno ennyumba bagenda kukola ki? Bagenda gisiiga, bwe bamala ogisiiga langi tumale tugenda kukomawo. Naŋŋamba badde manyi tugenda mu eri ennyumba mw'otadde ebintu. Ne mugamba biri eri ebintu mbiteresesa buteresa. Ate muna omusajja ng'agenda ewaka ng'ennyumba temuliimu kintu kimu nga nkubira nga ŋŋaana okukwata ng'akubira mukwano gwange. Kye nakola nga ŋŋamba mukwano gwange omanyi kansibewo ddaala eno. Omusajja ayinza okujja n'akola ki? Olutalo. Ne nkwata nga nsibawo ddaala ne mbaako ewa mukwano gwange eyo ne ŋŋenda n'embeera eyo okumala nga nnaku 2. Ng'akuba amasimu sigakwata, mukwano gwange n'ankwira n'aŋŋamba naali wano neegayirira. Agamba nti yogerako naye kyewasazeeyo kibi nnyo. Toyinza kumala kugalekawo abaana bakyali bato. Byonna byabadde akuyisaamu. Amanyi ensobi ze era ali mwetegefu okukola ky'okukyusa. Mr. Sozi omusajja oli yali alina akamanyiiro. Nga ye muntu akusanga ewaka weetuulidde, opulaningira abaana bo kye banaalya enkya, n'ajja mu mmotoka n'omukazi. N'ayingira mu kisenge, abaana ne mugamba ddaadi, n'abagamba musembere eyo eri. N'ayingira mu kisenge, n'aggyayo empale n'essaati by'anaayambala enkya, n'anaaba, n'ayambala, n'apaakinga engoye z'anaayambala enkya, n'agenda. Ng'omukazi amuleese mu luggya, n'agenda. Jjukira tagula sabbuuni, tabagulira yadde sukaali. Munnaye Mr. Sozi nze embeera nga nagimanyira nga ŋŋamba Mukama abaana nze yabakusaba wabamba. Mpa obulamu n'obuvumu obubakolerera, nja bakolerera. Munnaye Mr. Sozi nga nkola ki? Nga nnyingira muzigo ntandika kubeera nga nvaawo ku muzigo nga wengenda ku ddayali. Ng'ate bansasula omwezi. Ate nga nayiiya nga okuddaale nayiiyawo ice nga nsiba ice wa 10 n'amazzi ag'e10. Kati nga mbeerawo awo bye bimbeezaawo nga ne ku ofiisi we bakuyita nti kola kino ng'ankola ng'okikola obeeramu n'akasente. Munnaye mba ndi awo omusajja atandise okukola ky'okunteekako olukunguulo anoonya we nadda awatuufu nga nkwata ennyumba nga ngisengukamu. Namala ogisengukamu nga nfuna awantu we napangisa aweekusifu nga saagala musajja kunkolako bulabe. Kuba yagamba mukwano gwange oyo bw'aba nti nalina musajja nti yamusigudde, nja nnoonyereza w'abeera naye nja bakolako ekikyamu. Munnaye nga nfuna nnyumba ndala. Kirungi yalina mu kikomera nga ntandika kubeeraawo
mbeerawo ng'abaana nabamulekera. Muneekiseera kituuka ebyokugenda ebweru tebitambula, ennyumba emmanja nga omanyi obuvunaanyizibwa nga sikyasobola. Ate nga n'omusajja ki yeetayirira ku ddayale, okitegeera, neewubaka neetondera. Ate nga nze kinali namukoowa kuba namala naye emyaka gyali 11 mu eyo embeera embi. Embeera gye yampisaamu ey'obwenzi, ey'akamanyiiro, ey'ejjoogo. Munnaaye nga nkola ki? Nga waliwo omukwano gwange mukubirako nga mubuulira embeera mwendi, naŋŋamba kale katunoonye omulimu. Andi awo wayitawo ennaku 2 nga mukwano gwange aŋŋamba wano waliwo omulimu, naye omulimu gwa bbaala, bakuwa buli lunaku 50,000 ate n'omwezi baba bakusasula, osulawo. Ngamba ekyo kijja kunkolera kuba ekizibu kyange kya rent, sikyalina ssente za rent, nga sobola kusima, siina ssente sobola kusasula nnyumba kuba ekyampangisa ennyumba nali manyi ebyo ebyebweru bijja twala emyezi nga 3. Kumbe munaye Mr. Sozi nga ngenda mu kifo kimu ntandika kukola mulimu gwa bbaala, naye nga nze nsula buli ssaawa 9 nzuukuka nenfukamira ne ngamba Mukama mpa omukisa mu buli kimu kyembala kintambulire bulungi. Ne ngamba Mukama ebweru abaana bangi bagenda ne babonaabona, naye Mukama beera wamu nange. Kwegamba nga essaala yange nga Mukama ke kaseera ngende nkolerera obulamu bwange, nkolerera future yange. Mr. Sozi nze nakula engeri mama wange gye yatugambanga, saagala kola kisaagala kuzaalira, saagala omwana yenna anaafunira olubuto ku luggya alibeera wa bbaawe, saagala mwana anaayonseza abaana wange. Nga nakula kyo kindimu, ninga basobola kudda wa maama wange, nkuze mbeeraawo ntuule wa maama wange akati kangende ebweru. Munaye ne mbeeraawo ku mulimu ogwo ogw'ebbaala, ne mbeera nga nkola nga mmanyi ennaku yange. Mr. Sozi saali mwemakuse mu basajja, weewawo nga bankwanakwananga, naye nga mmanyi ennaku yange, nina ennaku ku mutima nga omusajja byonna bye yampisaamu nga abasajja mbatya. Munaye Mr. Sozi nkola ku mulimu gw'ebbaala nga lunaku bampa 50,000 nga mmanya ku makya wenywako kyayi wa 5 n'ekikomando kya 10. Bwentyo endala zijja kumazaako ekyemisana n'ekyeggulo. Nkolera nga ndya bikomando awo namazzi, nga mbeerawo managinga bulungi nnyo ebbaala kuba nze yali manager ate nga nkola buli kimu, manager waitress. Ebbaala lyali si ddene nga tekyetaagisa abakozi bangi, kwegamba byonna nga nze abikola kyabimanaginga. Nga bwebuzibanga nnyingiza ebintu nga neebaka mu kawunta nga nkabirira kimu Katonda. Munaye mba ndi awo nga bankubira essimu ku woofiisi nga baŋŋamba Saara oli bulungi, nti ye tukwetaaga olunaku bwe bati ogenda kulinnya. Mr. Sozi nga mpise engalo mu maaso neebaza Katonda nga baŋŋamba weetegeke. Nga mukama wange ngamba nga nkusaaliddwa kuba nali nkola bulungi nnyo ng'ebbaala lyeba etukula, bakasitoma mbakwata bulungi, ssente ze nzibalansinga n'enzimuwa. Ate saali muwala mukyakazi nti ntambula nembeera nga sisulawo kuba yali yateekako enkesi. Nga omanyi muna abantu be Kampala tebeesigika, nga manyi nnyinza okutambula oba nembaako ebintu bye byentwala oba biki. Naye nanga ebbanga lye mmaze naawe kuba okubala namalawo emyezi 2 awo kitundu. Nangamba nga nkusaaliddwa, musajja kwe kubala ssente zange ez'omwezi n'azimpa. Kye nakola nga nkola ki, nkubira nnyazaala wange yalina abaana nga sisobola kugenda bweru nga sirabye ku baana bange, nga ngulawo ku shopping, sukaali biki n'ebigenderako nga nessa mu ddene nga ngenda ewa nnyazaala wange kuba gye yali abeera nali mmanyiiyo.
kuba ebyo ebiseera we naviirangayo ng'abaana bakola ki balaajana bankubira amasimu oba oli awo omwana akubidde kuba omutabani wange omukulu yali wa myaka 8 ng'ennamba yange agimanyi mutwe ng'akozesa ennamba ya jjajja agamba maama watuleka watukyawa ffe tukwagala yadde taata takwagala naye ffe maama tukwagala jangu otulabeko kintu ekyo nga mpulira ennaku naye ne ngamba abaana bange mbanoonyeza future mbagamba nja kujja mbalabeko munnaye nga ngenda nga mbatuuza abaana bange olwo nga ne mujja wange yazaala abaana 3 bawala ng'era naye yagenda dda ku kyeyo nga yakamalayo emyezi 4 omusajja yamukola ki yayawukana naye kuba yali amuzimbidde naye yatuuka ekiseera n'alemererwa agenda nga ngenda ewa nnyazaala wange nga ntuuza abaana bange nga mbagamba mwana wange Sharifu nti ye nga mwana wange gwe mukulu badde nkusaba oyagale batoobo bwe baba nga bakyafu obanaaze bwe babeera nga balina enjala ku ngalo obasalenga obalabirire ngenda kubakolerera buli kimu kye mwetaaga ngenda bankibawa temwagala kusoma nti kusoma nga baŋŋamba kale maama ne mbagamba abaana bange ngenda bweru naye munsabire bentambulire bulungi mubeere n'essanyu kobbo nti kale nnyazaala wange ekirungi yali mukazi mulokole era nga n'abaana bamanyi eddiini ng'abaana bange bansabiraawo nga mbagamba ngenze nga ngamba mutabani wange gwe olaba ng'otuuse mu P5 omanya maama wange agenda kukomawo nga nkola ki enkeera nga nkwata nsawo yange nga nkwata na bintu byange awo bye nalina nga mbitwala wa mukwano gwange oyo yali owaddaale nga musiibula nga ngenda kyamakusa omulungi ku ofiisi nasulawo olunaku lumu enkeera nenkola kinezija esawudi nave mumaka g'omwami oyo 22 Desemba nga 22 mumaka g'oyo omwami nemmala ebweru emyezi 6 kuba 2023 yatandika mbeera nzekka nga ngobakubye ebweru kati 2023 mu June 1st June ne bampita ku kampuni then 2nd June nenninya nenzija e Saudi Arabia mba naakamalayo omwaka gumu eno nga omusajja ansindikira message nga ngamba maama Sharifu todde mumaka ago nga mugamba munnange ekyamazima nze nakuta ensonga lwaki nakuwa n'endagaano zo nangamba bwentundawo tonnondoola mugamba munneekola kyowulira nti kyekikuwa emirembe gwe kyowulira nti nowoofu kyekikuwa emirembe kyoba okola oba otunda tunda naye jjukira nti abaana akuzaalira ba bulenzi oli waddembe olulu neweekuba mu mutima n'ogamba nti wano maama we yadde yavaawo kankuumewo abaana bange babeere nga nteekemu omupangisa sente ezo zibeere nga zikola kizirabirira ku baana era awantu awo wabeere w'abaana naye oba tokirowoozezzaako gwamanyi aŋŋamba nze sala kuuma bintu omukazi waaba agenze aba abonyaabonya abaana be nga mugamba tewali busibu era mpulira nti yatundawo awo we yali yazimba yatundawo n'awasa omukazi omulala oba nnamba mmeka oyo abeera nnamba 5 okuba yasooka n'awasa owookubiri yona ali ku kyeyo tuli naye owookusatu ne baawukana owookuna bayawukana bubi owookutaano gwali naye munaye Mr. Sosi kati mpulira nti neewe oyo nnamba 2 ali kutundayo kwegamba Mr. Sosi omusajja atunda aba mubi nnyo jjukira nze nabeeranga mu bufumbo nga ndaba red flag nga ye musajja asobola okukaddiya engoye n'agamba zipaakinge waliwo agenda ozigula n'azitunda eyo nga mu banne
ng'ebyo sibiraba. Banne omusajja atundatunda, omusajja akuba, omusajja omwensi togumiikirizanga. Kuba nze nagumanga kimu ne ngamba saagala kuzaala baana wange wano nawali, kaŋŋume mbakulize wamu mbazaale mutaata omu. Munne Mr. Sozi nankola naguno gwaka nkola, sifunanga buzibu, mukama wange anjagala, buli kimu akimpa, n'omusala gwange ne ngusindika. N'abaana bange njogera nabo ne bansaba bye beetaaga nenfuna nensindikira mukwano gwange oyo ssente, n'agenda n'abibagulira n'abibatwalira. Kituufu zikusooka nezitakuva mabega. Neebaza Katonda nti omwami oyo byonna yabimpisaamu, naye nazibuka obwongo. Mr. Sozi nga naakaweza omwaka gumu ku kyeyo nagulayo akapoloti kange, era ndi kuyiwa matiriyo, njagala kuzimbamu bu guest rooms ne we bunaaba 8. Manye nti ki nzimbewo bu guest rooms bwange, nfunye nkozeeyo ne bizinensi yange enambeezaawo, awo ndyoke nve ku kyeyo. Naye nga Mr. Sozi siyinza kukola ki kudda Uganda nga sinnaba kutuukiriza birooto byange ebyo. Abaana mbawuliza, kontrakiti weggwaako nja kgenda mmaleyo emyezi 3, mbeereko nabo emyezi 3, male mbazeeyo ewa jjajja waabwe, nkomewo tuukirize ebirooto byange. Life is so funny. This life, no balance. Omuwala ono yayingirira Sister Sarah mu bufumbo bwe, amala amusooka okuzaala omwana n'azaala omuwala. Bwe bamukubyeko ekibaati, omusajja n'afuna omukazi owookusatu, ate Sarah kimulumye nnyo. Omukazi ono owookubiri kimulumye nnyo n'okusinga eyasooka. Bannange, obulamu kyeki? Kyenkola munnange saagala bakinkole. Abantu abamu obulamu bwabwe kiryokke okulumya abalala, ate tekiri feya bo okulumizibwa. Abantu balina eddagala lye bagabira abantu abalala, n'eddagala eryo bw'obawa eddagala lyabwe lyennyini lye baakozesa tebaagala kulimira. Twatuukawo ddi awo. Basazeewo ennyumba eweewe mukyala mukulu, ensasagge n'egguka. Gayi ku nkomera ate era compromisinze, ng'ate era y'omu ku bayisa obubi, n'akola obujoozi obw'ekika kyonna. Ntunuulidde obulamu, nyinza n'okukoma ku ekyo. Mbadde nkoze ebintu bibadde 7 wano, naye ngenda kwogerako ku 2 byokka, ebirala ngenda bireka. Sister ayogedde ku bulamu obw'olugalo lwe olwafuna n'obulemu. Tewali kiruma ng'okubeera n'enkovu, ng'okubeera n'obuvune, nga bwe bakubuuza ani yabukutuusaako, nga ye muntu eyakuyitako sweetheart, ye muntu eyakutuyanirako mu kifuba, ye muntu eyayogera ebyokumpi n'ewala bw'atali kuyisa bubi, naye nga ye yakuleetako olubale. Bannange raava eno. Waliwo obufirimu bubeera bu short videos bubeera ku TikTok, kyemanyi bw'oba ali obulabyeko kyenjogerako kitegeera. Baba batambula, otera olaba tugeze oba omwami n'omukyalo oba mwana n'omulenzi batambula, oluusi oba bagenda okukola ekintu ekyamaanyi, oba bagenda kwewasa, ono agenda proposinga, ono agenda kukola transaction, oba agenda muwa ssente nnyingi, agenda kukola decision ennene. Kati baba batambula ne wabaawo abeekiikamu n'alabikira omu ku bano, tatera kulabikira bombi, n'alabikira omu n'agamba oyo mutemu, talina bigendera birungi, singa twalina omukisa ogwo twalibadde tugukozesa nnyo. Ng'omuntu akuyimirira mu maaso n'akugamba nti owaaye oyo agenda kukutta busi, mu bufumbo omwo temuli ssanyu. Naye era bwe tuddayo neekubajje nensigala nga ngamba nti Katonda olumu atulabula mu ngeri nnyingi, okuyita mu kwogiwazibwa ke yatuwa, okwa red flags, okw'obutapapa kuyingira relationships, olw'obutapapa kwekomitinga. Ogenda okwekomitinga n'omuntu gw'ogamba nti owaaye ebikulu by'oyagala okuzuula ku yo bizudde ate nga bye byebikwatikako.
olwo Katonda tusigala tumunenya tayogera naffe. Bameka ababadde mu relationship ne zigenda bubi nga bozzaayo olutambi tolina kulabulwa kwonna wali osisinkanye. Nziremu ekibuuzo kyange, ani yali abaddeko mu relationship n'ayingira marriage n'egenda bubi ne bakola divorce baawukanye bubi nnyo naye nga bw'asirikira nazzayo akatambi emabega nga talina kulabulwa kwonna kwe yalabulwamu? Oyo taliiyo. Ojja kuzzaayo akatambi nga bitandikira eri nga wakafuna omuwala oyo wakafuna omulenzi oyo nga bakugamba nti naye omuwala oyo gw'otwala, naye omulenzi oyo. Ne bigenda amazima ago ne gakulabikira ng'obulimba, tebakwagaliza, enemies of progress, omusajja w'omulungi nnyo wuyo mulangaatira, kale bamuwalana, bamwegwanyiza kubanga yasoma American Height, bannanga awooma, byonna n'obyogera. N'ebiri ne bitavaawo, obiyise bulimba, kumbe mazima gajja gakula paka lwe mwawukana byonna ng'ojjukira. Abamu tebaaligenze. Atandikirwako okulabula sister ono yali maama. Amugamba nti nene embeera gy'oyingira, okyali mwana muto, ky'oyingirira okimanyi, yabiraba teyabiraba. Kati ggwe kikinala mpola. Vuunyula mpola olunyuma olwo nga ogenda okukyalira omulenzi bazadde bo gwe bakulabulako. Bakugamba nakandi, nakakembo, nalumagoji takuli, naye omulenzi oyo jja muwulira. Njagala tukola olukiiko lwabo be baalabula ne batakwata ku mazima abazadde baabwe n'abantu ab'ensonga ge baba balabulako. Okimanyi nti tutuuka ku levo nga maama w'omulenzi akusuubiza ensi n'eggulu yakutuuza n'akugamba muwala wange, ono omulenzi nze muzaala ate gwe sikuzaala naye nina abaana ab'obuwala nga ggwe, kitegeeza nti nsobola okukuzaala. Mulenzi wange oyo mutabani wange muleke tojja musobola. Temunnabawulira mu stories wano ng'abamugambye be bazaala omulenzi, ng'abamugambye be bannyina, babrother b'omulenzi amuteeteza. Vuunyula olunyuma ng'ogendewo omulenzi oyo gwe bakulabulako olikiwulira. Ekisembayo sister ageze n'akola statement nti zikusooka ne zitakuva mabega. Omusajja yampisa bubi byonna bye yampisaamu byannuma byankosa naye nayiga. Olwaleero yagula ka plot kuyiwa material azimbeko obuyumba. Nsaba Mukama akukwase ku kirooto kyo. Nsaba Mukama akusobozese okwata ku kirooto kyo. N'abakufaanana nsaba Mukama ajjukire abakyala abatalina baana mu bufumbo gye bali, Katonda abasisinkane aggule embuto zaabwe okufuna abaana baveeko ekivume. Nsaba Mukama asanyuse abaana ab'obuwala bwe batyo. Nsaba abajjukira abaana abalinga abo. Kiyinza obutaggwawo tugamba ntusabire abasajja bakakkanye omudomo. Family abawala bano tebafumbiddwa bakakkanye omudomo. Omudomo gujja kukakkanyizibwa nga Katonda asirisiza mimwa gyabwe n'okusanyusa n'akuwa ezzadde. Nsaba Mukama akkiriza akikuwe. Asooke kutukuza emimwa gino egitali mirongoofu egitudde ku muntu ow'ekibi, atutukuze nze naawe okusaba kwaffe kukkirizibwe mu maaso ga Katonda. Kwanukulwe olunaku lumu lukye ng'ojjukira ebigambo bino nti nagenda mu kusaba okw'okukkiriza n'omulenzi gwe nalaba ku mutimbagano aliye mulamola aleega obulevulevu, omanyi yeefuula amanyi buli kimu, yeesibye ku relationship alinga atalina byakkola, azungira ku internet left right center, abeera alinga alooza yasinga okutegeera ebyamaka. Naye yakola statement bwe yaŋŋamba okugenda mu kusaba okw'okukkiriza awamu naye, Mukama asumule olubuto mufune omwana. Totunuulira mimwa gino egitali mirongoofu. Totunuulira muntu ono ow'ekibi. Sikugambye kutunuulira nze na kufokasinga ku nze, nkulaza oyo ow'eggulu. Nsaba akikukolere nga bw'asiima, nga bw'ayagala, ng'okuteesa kwe gye tuli bwe kuli okulungi. Bw'agamba nti for I know the plans I have for you. Atuwa ekisa ekyo ekigumiikiriza ekinywera okutuuka ku kukwata ku bujulizi obwo, ku buwanguzi obwo nga tubukwatako n'engalo zaffe. Kiki ky'osaba ekyo ekiganye mu bulamu obwo? Nze ndi muntu wa kibi nga naawe bw'oli ow'ekibi. Tetwasalawo mu kibi mwe tuzaaliddwa, mwe tuyonkedde, mwe tuwavulidde, mwe tutengeredde, mwe tutambulidde, mwe tukulira, mwe tutambulira emisana n'ekiro.
nze naawe enjawulo zero kubanga ffenna tuli bantu ba kibi twaniriza bwaniriza ekisa kya Kristo ekimala mu ffe. Kiki ekikusoomooza ekyo? Okusaba okwo kuulina okw'omutima. Oyinza osaba mu mutima nga n'okufulumya ebigambo byakulema because you don't know how to pray. Nsaba Katonda ow'ekisa akwanukule. But I am telling you, take a challenge oloze ku kwagala kwa Katonda ng'ofaayo ku relationship yo ne Katonda. Life will change and it will change completely. Ojja kusigala ng'osanga okusoomoozebwa. Ojja kusigala ng'osobola okusanga ebizibu ng'abalala bisanga. But trust me, you will have a different approach about life. Obulamu ne bw'onoofuna ki nga your relationship with God akuna njala kutegeeza bino ebisigadde byonna poteya. Musenyu oba nfufu ejja okufumuuka obufumuusi kibuyaga nga akunse osigale nga tolina. Kikugasa ki okubanga olina buli kimu wano ku nsi nga tolina bulamu obw'obwa Katonda? Otuuka okwebakira ettaka eringi nga bakuzinze okakasa nti balina kye bakututte nakyo bakutwale obwereere obirekere abatwazi nga relationship yo ne Katonda tegaali makulu. Nsaba olowooze ku bigambo ebyo. Mukama akunkumira akumpeera ekisa mu linnya erya Yesu and we all say amen.